ku kyalo Lukalu mu disitulikiti y'e Butambala yeesangibwa ekifo kino ekiyitibwa CTC Conservation Center nga kitudde ku bugazi bwa yiika z'ettaka 56. Ekifo kino kyatandikibwawo musigansimbi amanyiddwa nga Thomas Price nga kyakukumira mu bisolo bya mu nsiko. Wabula ono agamba nti aludde ebbanga ng'afuna okusika omuguwa n'abavunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko kwe kulaba ng'olwaleero akwataganye ne Minisitule y'Obulambuzi era Minisita Tom Butime ne yeesitula okujja okukirambula. Ono alambuziddwa ebisolo eby'enjawulo ebikuumirwa mu kifo kino okuli empologoma, entulege, empisi n'ebirala omuli n'ebyewalula ng'emisota, goonya n'ebirala. Minisita era afunye n'omukisa okukwata ku bisolo bino okukakasa by'abadde agambibwa. Oluvannyuma lw'okulambuzibwa, Minisita ayagala ekifo kino kitongozebwe ng'ekyobulambuzi. Matters concerning conservation facilities should be handled as fast as possible because we would like to develop these facilities so that we can receive tourists, so that the tourists can enjoy that facility, come to Uganda, be many, so that the proprietor of that facility plus government, isn't it, makes money. Era wakulaba nga bakola endagaano n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko ki Uganda Wildlife Authority. We have also agreed that we shall henceforth develop an MOU, a Memorandum of Understanding, between this facility and Uganda Wildlife Authority, so that at any given time, each one knows what to do and how quickly to do it. Atubulidde nti ku mulundi guno afunye essanyu olw'okuba batuuse ku nzikiriziganya ne gavumenti ekitabaddeewo ku babadde bajja okumulambula. And we hope that as a team together now with the Ministry and UA, we can really make this facility something which will move the tourism industry. Babakozi abalabirira ebisolo bino batubulidde okusomozebwa kwe basanga okuva mu bantu. Tuba briefing and tubagamba nti amateeka tugenda ku kino bwekiti bw'okwata ekisolo tokikubawo bw'oba owulira okitya osobola okireka n'okiraba nga nkikutte naye ne mutuuka munda omuntu n'akola ekintu kye kimu ky'omugambye mbu tetukikola naye ng'olina okusigala ng'oli mukakkamu mugumiikiriza kubanga tutayanja. Waliwo ebifo omukuumirwa ebisolo by'omu nsiko ebitalina lukusa ekintu ekimenya amateeka kubanga bisobola okuvaako obuzibu ne bituusa obulabe ku bantu ababiriraanye.